Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Twogera abantu ne bawulira. Ate ekyokubiri mwe temumanyi nnyo biri mu ggwanga muno. Ebigenda mu maaso. Waliwo ababadde entebe eyo badduseeyo emisinde. Ate nga bw'ati. Ayayaya. Bwakuba omusajja mukambwe. Seggirinya ali mukambwe. Ate ka mbabuulire nabaga nti mmwe ekibakola obubi abantu ba Uganda. Amawulire temuyina, mawulire mafu. That's the problem. Buli institution yammwe yonna nfu. Ey'amawulire. Mawulire mafu naddala g'empapula bannaddiini bafu institutions ng'obwakabaka nfu buli kitu kubanga olina okumanya nti Besigye yatandika kutwalira Mmengo n'afuuka musanji gwa kabaka nga yakajja mu 21 yakwata Democratic Party ne kabaka n'abagatta mu institution kabaka agenze Ghana ne Besigye agendeddeko kabaka ava egindi ekalangala Besigye yajjidde ku Kidyeri kabaka akutte ekisumuluzo nemba gamba nti buli nga naye enyola gyakinyolamu ekola etya lwaki Museveni yayita parliament mu recess eteekeko etteeka kabaka we had no law lwaki president yali ayagala muteeka anti nga institution yeyingidde mu ki kubanga bo balina strategy ebbiri kubanga ekisumuluzo kali kasimbo katya bakinyola batya akinyolanga ggulawo bakinyola batya engalo eno ogiraba eno engalo omuntu ayinza ogyezanyisa bwati ng'etegeeza birala katulabe engalo byekanga badde mu kibuga mayega engalo byeyawanika mu kibuga engalo byewanikibwa mu kibuga gwalabyeyo engalo byekanga badde mu kibuga kakati nkugamba nti nze fe batuyita ba strategists a strategist ajja nakutegekera embeera nga bwola nti bajjeno be babala olutalo ne basaba ba politicians sente they sit down and plan a war kakati nze ntuula wansi ti president yakola ensobi bwe bava mu 86 ne bajja mu buyinza tebalina future ya kabaka gye baali balina yes kakati as a result ab'opposition ne balagawa Museveni nayengeginga abataka ne bamulema bo tebaali basente baali bannono kabaka nalowooza nti abavuka be bamuyamba bankoba zambogo bani bakiwale bemale baseggona n'abayiwa Emmengo nga babbi ye yali ayagoba abataka n'asigaza bano abavuka nga bavuka bafere kati a strategy nkubala nze wenkubalira n'ogwa nkubala tikakati basegirinya ekibatuuseeko kivaawa bamafiya babala bubi baddira sente zonna eza service delivery mbaga olwali nsomya akatabo nga nakawandika 2015 nembaga nti ebirungi Museveni byakoledde eggwanga ebiri mugibwako tewali nakimu kati byakoledde eggwanga byaliwo ebyasooka yes mafia n'ebitta n'ebiyingiramu kuba yo mafia ba strategist baayo bajja ne bakola ekintu kimu bakuba buli bantu bonna mu gavumenti ne babajjamu ne basigala kazu tukayita kazu politics muwandikako mu katabu muno nti baddira ne basigaza akazu ne kasigalamu kokka kyobulaba kati buli kintu kyonna beekuba bokka bwe kutuka organize be balimu bwe kutuka okulya sente z'amasannyalaze be balimu bagoba abala bonna ne bakola ki gavumenti tugiddukamu ne basigalamu bokka nembaga nti akazu kabi nnyo when the Hutus bwe bagoba abatuusi mu myaka gya 5 kazuguzugu bwe basigala e Rwanda balwana bokka abahutu from northern Rwanda n'abahutu from southern Rwanda ne beetimamu muhutu kuki ku muhutu nembaga nti mulowooza singa bayibuli lwaki Kayini yatta Aberi Kayini yatta Aberi lwa nsonga tebalwanira mukazi kubanga omukazi yali nyaabwe tebalwanira woman did not fight over woman naye
yate ono kuweereza Katonda. Kaini yataberi nambuuza muganda wali wanjeze mukuuma. Lwaki singa ku nsi kwaliko omulabo omulala obanga batiya ebisolo Kaini teyali Saaberi. Aba UPC bamala okuba DP ne bagijjawo badda mu UPC syndicate, UPC science, Jinja Yiganga Kamuli, UPC Enfungulo, UPC Enkomba. They divided themselves. Kakati kana akazu batukuba ne tudduka ne bakwata banne babasiba mu makomera ne bakola ki ne bakola ko bagula amawulire gabwe gakuba abantu begabonoona. Kakati as a result Bobi Wine bamuleeta okujja okuvuganya be bamwereetera. Yes, Bobi Wine be bamwereetera. Kakati Bobi Wine bwe bamuleeta bo balowooza kumulirako ssente. bamafia Bakwata bakusasa bakwata bano bakwata bano. Naye nga Museveni tamanyi nti waabwe. kati Segirinya tiiba mulanga Anti wulira gwe nkugaye ndi mulaba omukazi awandula amalusu lubuto. Kakati the problem was nti Besigye baagaana omuleeta. Besigye Abangereza bamunyigiriza alekera embabazi n'agaana. This is how Besigye lost foreign support. babutalekera mbabazi nanti Besigye eri wamanyi Nti yagaana bakugezezaako emirundi emeka. Kakati Besigye yali tayinza kudda. Ekyokubiri ng'akozesa some strategies. Eriyo tsunami. Kuno mujja mulabanga addukamu abe Masaka ye yadduka. Nkoze ate government, people's government ateka abasekale boyina okuvuga nga government. Nadda mu byekito tuzanye ebyamami ne dad. Nti ate bamutaddeko ngani amuteekako. Swearing ceremony mujjagira be ya Museveni. The chief justice ajja. Amajene gajja nabo ne gakukwasa gundi yaabwe. They have accepted the as commander in chief. Sibi akwekweka bya Besigye. Kakati the moment you use short-term strategies you lose. Besigye ya losing. Kakati bano bagande tuleesaani. Nti tuleese Bobi Wine. bamafia Nenga Bobi Wine bamulirako ssente. sente nga bazirya kwani Museveni baleeta Bobi Wine. Kakati Bobi Wine bwe bamuleeta bonga wakulirako ssente. Nga balowooza tosobola kuwangulani Museveni. Bakusasira ne bavuga ennene. Kusasira n'agendako ne mu helicopter. Bakiwanda ne vavaayo. Ne mbaga mmwe nze ndi musajja mubazi. Seggwanga ekookulima etya n'ekookulimira omulwadde. Nga yo tejjibwako mutwe. Bagikunyulako byoya. Bakusasira b'amayinja. Bakola ki ewa Bobi Wine bwe mugula. Bobi Wine n'asigalawo. bandi badde bagula Bobi Wine nyini oba kukola byakola ki era nabagamba ti Bobi Wine is a leading council. Buli Bobi Wine we mulaba wagenze n'afuumuula enfuufu musindikawo bambega ki ekiriwo ate bamutangira kutambula. kati gwe kyoyagala nti Bobi Wine bamusindikako bambega aleme kugenda mu maaso anti Bobi Wine ali bw'ati. Bobi Wine bw'agenda e Busoga ensi neekuŋŋaana. Museveni n'atumayo bambega abatalimba. Bajja mugamba nti ekitabudde Busoga bikajjo. bino ebya distance nedda okutunda ebikajjo mu bametta olina okufuna license. ne bagamba nti bazigaba bazeegabira bo bennyini. Lole y'ebikajjo yali baddemu obukadde obuna baba 5,000 onaabitundawa kubanga oli entitled kubitunda yawo tolina kyakukola nga biringa byabaladesibandi bonna nga babwereere bali ba ssente ne bakuba omusajja oyo gundi sakwa kubanga agaddewo ebbaala balyeku era nze abo mbasasira nasanyuse nnyo nalabye gundi ofono bagenzeeyo lwaki tokuba mu America ofono nabaga ennyumba gyensulamu mugimanyi nze nenywera bbiya wange ecupa 2 nsula mulamusaako mbavumira Abamerika hikyesiremu awe yabaga ninaki bayina ejjoogo mu mutwe okulowooza nti abalala mbw abasibe ofonopono nga bamwagala yanukula America andi kakati basiru balowooza nti basobola okwengeginga America kuba tebabala nkuge nti amu strategist. Kakati Bobi Wine baali mulese n'atambula mu bitundu bya Uganda byonna mwe ne mutegeera ti lwaki abantu baawo bazze. Gwotegeera otya nti ennyumba ye etonya ng'enkuba tetonye tosobola. Yes, enkuba emala kutonya n'osiba pati nomanya nti wano waliwo ekizibu kyabalema ejjoogo lyaba birungi nga balowooza kukozesa gundi bano babbe bano baki ekyo kyabwe ne bakyesuulira. Kakati bw'olwokuba Bobi Wine bamuliramu ssente yamera
nafuuka musajja kubanga sooka otegeereze nze mbakolera nnyo nabawandikira akatabo kano Kyagulanyi obukyagulanyi kano ate nga mu 2017 maze obawandikira akatabo kubanze kasanategeera nti bano babbi bano bagenda kusula gavumenti yaabwe era nkati mpawandikidde akatabo how to overthrow your own government abagenda kusula gavumenti ba mu State House bali ku Museveni bwe bati tebamwe balowooza nti olwokuba bo be baliwo bokka ne ssente mbu bajja kugula abalonzi kakati abalonzi ne beerema nembabuuza nti naye gwe oyinza okugamba nti mu kifo ky'okufumbira abagenyi bewayisa emmere kobawe mwenge abatami basaba mmere basaba emmere service delivery nobba ssente z'amasannyalaze kati amasannyalaze galinnya ebbeeyi nga ssente bazibba ebubbi bazimazeewo Museveni yeewola milioni za $5 ne bazibba akulowooza nti lwaki anyigiriza bano abasajja bawali kyenaani timubasibe nga tebabasiba naye president lwaki byawa orders nkugamba nti Bobi Wine yasooka n'abafuuke nga bamuliramu ssente bamwagala kakati Bobi Wine womutegeerera nabaganda mutulye Bobi Wine oyo Bobi Wine bamugaana okuyimba Museveni yamugaana okuyimba ng'ate bano ssente bazimuwa ekiro naye nga abayimbi babakoleramu kusasira avumya abantu abonkonwa bawutulwa bakubatidde ekibuga nkono bwavuma abantu naye olu yayitamu andi yajja luvanyuma nga bano basirisi balamu n'omutwe gwe ffe nga tusirisi mwefu abaganda batugamba nti okulwa ku kyalo kukumanyisa enkuba gyeva nomanya nti wesinzira saidi eyaevuddeawo tejja kutonya nemwanyi zo nenzirekayo mu lujja nze tewali wano kwekitegeera nti ekyo kigenda kugwa toyinza kugoba nadduli noleeta kiwanda kubanga omulenzi oyo ye yali ayagala buli wamu kuliirawo ssente olaba yali anepankirako mbu nange antadde kakiiko semanye era demoniyeko ng'amate okungoba ate ndi mugwagwa ndi mulalu anti nkugambye nti oyo omulenzi yabadde yazimba gavumenti muyasezaalawo yabadde amutawaanyi bo batulakutula waliwo nakanala kalina omutwe ogukalinga ebulooka ako nako kabbe kazibu waliwo kano akalala akawunya enyaako bwe butawaanyi ensi kakati strategy yaabwe bubbi tebuli ku ground bwalonda mbega bumuyingiramu mbega yandibadde wakyama lwaki bamulonda mu nedda Museveni problemu ye gyalina okukyusa pulezidenti wa America alaba bambega we buli lunaku wasayi ng'ali yekka naye wano Museveni bw'ogendayo nga Nakalema yeteekaawo nga nalwesa akikankabalamu bwa ati bakuwulire byoyogera tayinza kufuna kintu kubanga ono mbega amuwaatya babeerawo gundi special awandira kazibu yagenda nga amuyise yaliko chairman w'akakiiko akanoonya obululu era special awandira kazibu namutya nali nsapulanyiriza obutabo bwange bwa biliyoni nga namba kwe kuŋŋamba timwanange Mirundi nti mwannyoko nakata afudde omu ku balongo naye emirimu tegiyitambulire jangu osayininga jangu okimekyeko namutya kazibu kubanga nali sinza kumugamba afiiriddwa omwana bwe nti ebbanja lyange kituufu yes naye yali ayagala nnyo naye pulezidenti bwe yamuyita n'amunnyonnyola n'amugamba ti omu ku bannaffe yabba biliyoni 5 n'atasasula Museveni yaba atunulidde kazibu bw'ati ng'omuwala yaleese kyaye tipoti agikutte bw'ati awuliriza bano bye boogera azeeyo kazibu olwaba afuluma erwakitula nga ku leediyo kwebiri nti yabba ssente ate nga sizaabitiba yagenda okwewolayo ssente n'abagamba nti bwe tunaafuna tunaaziza bakikikusa bulala naye president ebintu bino yeyita bitegeera bannange ne bwobeera mu makaago bwobeera mu makaago otononyereza ku makya nomanya amakaaga ngatambula bwegati mubadde mujja kuzuukuka ku makya ngaabo aba muli awo kubanga kankubuli akazu katannannyiniko akazu nkiwandikako wano nkitegeera nti akazu kasamufu n'akazu akazu katannannyiniko Museveni akawonedde watono sikulimba president yennyininyini yeyereetako obuzibu akazu kantu kabi nnyo kasamufu kamwekka nabagamba nti omukazi bwaddira abaana babajja be bonna n'abaloga n'asigazaawo ababaaba omwatta munne anti obusika buli reduced kati tutu takyasobola kutta kati akazu kano kajoze buli muntu yenna kafuuka kazu kaabwe bokka era kyobula casualties zonna buli bwe ziri
bebekwekane baddukane banyagane bekukuma ewaabwe ne basiba abantu bwe beekukuma paka ensi lwe bakyayi kati bakyalina wakwekweka kakati nkugamba Bobi Wine nabaga nti ajja kutuuka ku ballot because of their mistakes nagamba kakati wano mbagamba wano nti how the idea of Bobi Wine was achieved. Never try to get up with him. Never pointed out that in order to serve, government must deliver. The government must deliver. Yeah. Yes, deliver services to their people. Even where it is a dictatorship, if the people will resort to violence, riots, if basic services are not available. Before the restoration of democracy in Nigeria, generals to topple each other. In fact, this is what the mafia gang is overlooking. There is a possibility of a headless revolution if the population realizes that the opposition is in tight control of the mafia gang. Nti bwe munaagula Bobi Wine ne mugula opposition ne mudira abantu abatali makisi ne mubaleeta abantu bajja kuluzinga batandika okwekalakasa bayiwe mu luguudo. It is not in your interest to harass opposition people. Mwali badde mu opposition ne mubalekawo kubanga ensi kwegumira netambula nti ente oyinza ogikama ng'ogikamira ku ddiba ly'ennyana eyafa. Ekituufu bazikamirangako. Yes, bagikamirako. Oteekawo eddiba n'efumberere mu hope. Naye muba musiba buli muntu yenna ne mugiwoga ono ne mumunnya ku mutwe ono ne mumuggalira ssente ne muzibba wano ne mukola mutya. Abantu bajja kuyiwa mu luguudo. Omukazi bamulongoosa emirundi ebiri azaala emirundi ebiri through normal channels n'okumulongoosa. Population kasogiggalira talaba kakati emyala si gyemibi mwe mwalumba amazzi go tegakola kaavu gugayina kutambula tegajja kuguuka abaana okujjako nga okakoledde awalala wegayita batuga nti water and student for a course tebaweta ate yono omwana bayinza omubuusa ekibiina naye eraba mu layini ya P6 P7 kyekyo tedeivatinga n'amazzi bwe gali n'abantu bwe bali abantu wakiri obafuulanga ente n'obakamira ku ddiba lya Igundi toyinza kubba buli kamu konna n'amasannyalaze n'ogabba n'amafuta n'ogabba buli wamu ne mugyoga ensi. Abantu babadde balina hope mu president era nga bajja president atugamba kino ekisanja kye kisembayo naye kati kimuwa agende kati hope abantu ebaweddemu nga balaba president tagenda. Bano beewa obusika ne batigumya ensi yonna. Politics is a group game. Ojjawo omuntu atuula ku benzi buli abakoledde yenna mumuniya ku mutwe mumunyalako kakati segirinya alina buzito ky'okumutuusa kakati nkobolidde ziki ekyo kati Bobi Wine atuuka ku ballot era nkugamba nti oyo omusajja gundi Balamu bamwevumanga Balamu yagera Bobi Wine ayina ekibiina kye sologani ye people power oyo omugwagwa Balamu n'agenda n'agirijeselinga mu kibiina ky'abakadde. Bobi Wine yali badde tayina babaka ba palamenti yali badde ayina ba independent tewandi badde kibiina mu sologani tewali badde kibiina nabono mukulya sente abatava wa Museveni abo Balamu bakusasira bani ba full figure laba teyali badde leader of opposition kalaba bwe babala kakati bwe bagenda ne baggalyayo ekibiina kye bamafia ne bamuwa ekibiina. Ono Bobi Wine yakabala nnyo era nkiteeka kubanga abeera kubeera ku people power yali tajja kuba na babaka babe. Yes, nkiteekamu muno wayinuupu kikino nakiwandiika nabagamba nti I have explained that the mafia wing of the elders who identified and nurtured and groomed Bobi Wine want Museveni in power. This is because they have heavily invested in Uganda. Unlike members of the youth wing, abaleta tayebwa tayina waaye toyo nanugange nagisi buleta tayebwa. Members of the youth wing who are full of arrogance and think that they can use money to impose a success on the country to succeed Museveni have thoroughly analyzed the domestic and international trends. Bano abasajja bakulu bategeera nti batusibye ebweru. Kakati ekimuyita ekibawuganya bano babali mu nsi bantu balina kibamanyi tweyo bbaani gye baba bataddeko okugenda mu mawanga g'ebweru eva ku district police commander
nedda ku RDC neryokedda ku baminister neryokedda ku advisors neryokedda ku babaka ba parliament abenalem nedda ku badirector ku secretariat buli kuba blacklistings ne family yo bagikomyawo mujja kulaba mu myezi 3 obeena abogero oluzungu lw'ekimerika ku switch z'Akampala. Kakati kambuuze president agenda kukola atya gye batandise okusiba abantu be emirimu gya Uganda gigenda kutambula anti olubagwa kubanga amawulire agafulumizibwa ekibiina ekifuga mu mawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya gagambye nti Uganda lyemu ku mawanga gasinze okutyoboola eddembe ly'omuntu mu nsi yonna. Anti kakati nkubuulire ebyo byonna bwe biva ku Bobi Wine. Kakati Bobi Wine nkugamba nti baasalawo bafune, they decided to get a political weakling or a novice politician to take a charge of the opposition as they prepare for an orderly and peaceful Museveni succession that gives them an opportunity to stay and die in Uganda. Babala bubi nga nange bwe bambala obubi nti batomajjana osiko benyondo nenkwasa omuntu setusitanye emyaka 8 bagala president afire mu ggwanga lye. Bo bano bagamba babala trend eri ebweru nti abebweru bagenda tusiba tufire mu Uganda. Kyetuba tukola tuleete omukulembeze omunafu ne baleeta Bobi Wine. Kakati ekizibu kyabwe wekyajjira Bobi Wine bamutunda ebweru akwatibwako omusajja bamuyita Amsterdam. Amsterdam mumulowooza looya we. Amsterdam recruiting officer wa CIA. Bobi Wine yayingira mu CIA gumulwana naye mu America ko tuteka kanyaka etyo yabatega bano baleeta omuntu ne bamubabbako. That's where the problem is. Kakati tebamwetegekera kyenkugambye ti Bobi Wine bwe yalize baali tudde ne bategeera nti bo baali bagamba tewali asobola ani alonda Bobi Wine tewali omuyimbi ani amulonda iki bajja kusooka namakebera njaga ebyo byobusiru bakusasira baani tebaleeta ffe bakichwa twadduka era nze nabagambirawo nti zesigiriza kuvuma Bobi Wine to abuse Bobi Wine kana gundi kwagenda bate tufugibwa mu bakakubale bakagatta obugulu tekalidda anakiwala ovuma omuntu mbumuyaga muki anna bagandi Bobi Wine bana basajja bamurehabilitatinga nemboga nti Bobi Wine yajje wange 3 times ngali confused tuwaliwo abantu abagala okunkozesa ebintu naye sibitegeera bulungi nakwebuuzaako era Bobi Wine yayambye nnyo omwana wange yamuyambye nnyo nkugamba naye gavumenti yakwatiddeko nabo baleeta lwakugamba nti nze nakyo mutwala ebweru nga mbimanya Abamerika be babataddemu bajja mukwata bamutwala erudda waludda kubanzi abamukubira essimu Abamerika mbawulira era nekyo kyali kya busiru nti mukangenze kati yamukubalidda mukwata ku mwana banne bajja kulambulanga abaana ku ssomero ng'alambula kabbuli njogala abasajja abantu bano mbalagireko ddala tebaagala kisa. Kakati nkugamba nti Kyagulanyi's life was rehabilitated, was recruited by the police to help them fight drug use in youth communities. At that time, Kyagulanyi had composed a song titled Tugambire ku Jennifer. Jennifer ali bubi ekibuga. Ono Kyagulanyi n'agenda mu kyaki n'awasani yabagatta. Neyekebeza enjaga. Bano nga tebamanyi kimuliko. It is being prepared for leadership. Ekintu nga kyavowala. Bamuguluminga bano. Kati Katonda amuyamba atandika okugenda ebweru akwata Amsterdam. Era nawandika mu 2017 ne mbagamba nti Kyagulanyi agwira ddala mu bantu Amerika beeyagala. Amerika teyagala basibi b'amataayi. Ye Amerika eyagala to flash out to the Chinese. Bagende batuviire. Ebyo bimuzanyira mu Communist Party tujagala nnyo. Simanyi Communist Party tukulidde eki omukyayina ye tayina muserikale gwakuwa kulwana naye atema butemi. Tewali mukyayina gwe mujja kulaba wano nga akutte mundu. Era ekyo bakibabuulira. Ate kati president ng'akitiza nnyo n'abakyayina. Andi nkubuulidde abakyayina ye Museveni oluzata bamanyi diplomacy. Kakati nkugamba n'abakyayina balina veto naye ate bo balina international politics. Kakati Kyagulanyi oyo omuvubuka amuyamba oyo Balamu. Kyagulanyi bwe bamala omusiba nti ekibiina kye
tekijja kuwandiisibwa slogan oyo balamu akikozeemu sente aziridde olwo azibuka amaaso banno ne bamuyita bamafia abamwagala kijangu tulabe ne bamuyita ekibiina kya nuupu kyava mu kibiina kya NRM era Museveni yali ku bibambega bonna. Why? Because ekibiina okukyusa obukulembeze bakiranga ennaku 14 balanga mu New Vision nga bakyusa obukulembeze. Gwani atategeera tiwaliwo ekibiina ekikadde ekiridde nti ekikyusa obukulembeze ate nga tekiwulikika naye mu kiseera naye nga mulina omuntu anoonya ekibiina ky'obufuzi ati that time Bobi Wine yali tanyina ekibiina sologa ne bagimuggyeko era nze Bobi Wine yankubira ku makya naga muganda nge bali kunsabira nti nfunye ekibiina omwana nayitirawo ne bakigazetinga n'okukigazetinga Museveni agenda okutegeera nti banne bamuliddemu olukwe n'agoba gundi n'agoba Lwakoojo ono wa electoral commission ate teyali mugobye kubanga Lwakoojo yali yanyiiga Lwakoojo yanyiiga ate nga yina ebyama bingi oyo tebamugoba olabe mukazi we teyayiseemu bambega bagobera Lwakoojo okubanja bandi bakolagana nabo ne Museveni akyalina bambega batuufu babayingemu omulinzi akoze bubisi nzaalawe nze mubuuli oba nzitanzite baganegezaamu emirundi mingi naye omulinzi oyo yasodde gavumenti yasezaalawe yayagala obusika naye ngaabala bubi kati bambega bonna nze nemuwuliranga mbadde mbawuliranga boogera lwaki ebyuma yabiwa edwankad emadman yaliwadde nga kakka singa biwa kakka mu temwalifuddemu nze mbayambye nakinene nnyo okuyamba gavumenti yamu mbayambye nnyo mu okuyamba gavumenti yamu babuulira ebituufu kakka tiyandiyogedde bituufu kakka yalina abaana be yali asibidde ku bizinga sinze mbawonya ekalanga laba mukolere ku faamu ye balima ebinazi abaana n'abakyusa n'abajja ku kizinga lw'amayuba n'abateeka ku kizinga ekirala kati bwobeera ku nnyanja olabanga ebizinga ebirinaanaganye ne baagala bawuge kozi biri muggonya bataani ne bibalya nabagamba nti when Museveni retires ne bateekawo okubuuliza mu gavumenti ali gyegaana nti siye nga tayinza kukkiriza naye ate abijjewaaddaleka munamu muleke Museveni information yagijja mu intelligence Museveni information yagijja mu mawulire byonna baabiwamba banalesi ne bamwezingako bati banakalima ne bamwezingako bati banomale n'amwezingako bwati bonna ekyo kyababadde bakisudde nze kibayambyeko ate ne banereegamu jo profesa yabagamba nti omusajja oyo wadde ali emotion mwamunyeeza naye muwulire byayogera yabagamba ngenda kumensoninga omuntu abayambye nnyo naye timumwagala that man has helped you kwezi bino byonna mbiwandiika nti Bobi Wine afuna ekibiina akiwandiisa naye ngaekibiina kyani kya NRM Bobi Wine emmotoka abaali Revenue Authority ani yamuyamba okuyingira Amadi singa Bobi Wine yakeera ku makya n'asirikira emmotoka ye Museveni adde akimanyi nti abaali Revenue basobola okuyingiza emmotoka ne bagiwa Bobi Wine naye lwaki Bobi Wine anyigirizibwa nnyo nedda kubanga emmotoka ye okutuuka n'okugitwala ne bagiteekako n'omusolo munene gutyo kiki ennyo lwaki yayogera yali andaweya naye tabala naye yandisirise kale ne banna abaleetedde obuzibu abali mu Revenue nze nabagamba nti mutunuulire Yesu bwe yali ku musalaba essajja lyamugaa nti oba oli mwana wa Katonda kale weesumulule omulala namugaa nti wamma gwe nkumanyi oli mwana wa Katonda tikati tulabeera tunasooka ffenna mu lusuku naye mbagamba abakatoliki mwe bajja oluyimba Kristo nzijukiranga ne mbagamba muno mulimu aba Bobi Wine mu gavumenti Bobi Wine onzijukiranga ng'otuuse mu gavumenti yo nzijukiranga ng'otuuse yes era kati Bobi Wine nga yakutte power ojja kulaba baga nti alonde abantu Museveni beyeewuunya nga nawe ogw'omukubo nkubuulidde anze ndi honest I'm a very honest man nze sikyukakyuka ebyo naye naye ajja kukulonda ng'ageze sikyukakyuka ebyo naye Museveni alyewuunya gwe talaba kino olina kinene nnyo kyoyambye Bobi Wine ati kikinze nyamba ggwanga lyange kubanga olina ebintu byoyogera olina ebintu byoyogera ne byamba Bobi Wine Bobi Wine ekizibu kye yabatuusaamu nti Museveni agenda okutegeera Bobi Wine ng'amusenkedde nnyo bantu be bamuyambye be bamutaddewo bantu be bamuwa sente baga nti Bobi Wine bamuwa $5.9 billion biliyoni 5 ne mbagamba
nti Kadaga bwe yayagala okugira Bobi Wine bamweyambisa okuba Kadaga ningenda ngamba Kadaga nti omwe mwennyina nti omwana oyo tomugoba mu parliament nga takiika emirundi ena oba disqualified Kadaga ne mugamba nti nedda omwana oyo tomugoba abayaaye bajja kututta baali batuuse ku Buganda Riot bano bannaffe abakola ebintu bino bakumibwa kabanga linnya babeera na kasero kibala badidde omukazi n'ayooga abantu muwino bwabafukira omusulu mwabalaba ku Buganda Riot omukazi omunyankole akabakedde kakuba omukazi omunyankole mwalaba ku Buganda Riot mwajiigamu tebajiigamu nze natya Buganda Riot ku bintu ebyo bakukwokya maama wange naye ani yategeera nti abanyankole tebasobola kwogera kigambo mufaliso mwana wattu tewali yali akimanyi naye omufaliso tegwabafukira omufaliso ebisajja ebyo byakuba kulayija emiggo kulayijize policeman nebireka sibina nayitawo byaga mwesibina mulyayo buli mmere munoonya kakulya k'abaana bamu baasi gye byali byekyennateete yali yaani y'abanyarwanda bayingira wano era abakonga ab'ebitengi tebakyajja baawona omuliro babazibikira ye baatya sikyabalaba abakonga naye gwe n'ogamba nti omukazi ali muwowindo kuba eri tumwire yamuwagira n'akuba abantu n'abafukira omusolo n'akolaki omukazi oyo ajja atya bwowira bamuwaana waliwo minisita alya miliyoni emu waliwo omulala alya emitwalo 5 buli mwezi buli lunaku linda pulezidenti kanampita naye njakkamuwa abafuse mu mpale buli naku akakadde kalamba ennyumba erimu ebidomola bya mafuta tugisulusamu kabiriiti tutudde ku cupa ng'eggwanga lwaki muzeeyi eggwanga talita baba nga alituusiza ku no asi alituusizza wejawukanya nammwe nti ate omuganda agamba atya Museveni si kyekizibu kyammwe institutioni zammwe nti era olaba munnaddiini nga ataddeyo bamugeme kandula kuba alina obukadde 10 lwalira nga tabannamugema oba tanayagala nedda yesu muli wa ssente baleeta abali ba ssente abayala be batukoze obubi abayala batukoze bubi sibe bakiwanuka sibe bani wano munnaddiini asigaddewo mu christianity ziwa mu christian gundi olwalira mu bakatoliki ziwa beboka abasigadde ba ssente ate ono semwogere ye atejja kuba muzibu nnyo ne bamulekawo kereziya ebegudde ate etya semwogere nga musajja naye manemeeka si mulyoyo wa myoyo si muvubi wa myoyo muvubi wa ssente era kereziya ebeeyonoonese ate no katana Luweero tawa bavuka ba DP ssente oyo naye Museveni amwetegekere ayina nsobi ki ayogera ekintu nekitabeerakuwagira ekibiina nti gundi mpaka wa papa yamugamba kuno amwandikira ebbaluwa tiva mu politikingi nzo mpaka papa soogera nabo agoga nti kereziya temmanyi vatikano temmanyi nakulaba nga papa nti musajja mukatoliki wadde nina mubiri naye akati kino kakati nkubulire tugenda kusegirinya nkugamba nti Museveni azuukuka agende wa Paulo Muwanga ewa namwandu wa Muwanga olwo monita akuba awadde muwala wa Muwanga nga bwawo ono naye obusajja buno buwumba tuutu laba kakati ono yani yabadde makerero n'omulenzi oyo gwe baagala gwe batiitiibya kati bamwagala nga ani yatunda ettaka lya Kabanyolo ani yatunda ettaka emakerero dimalawo laba naye muli basiru busajja mwe abatakweka yono wano vasasi abato yomu wano muli bubumba tuutu nnyo busajja mwe y'omwana obwa sipiika olodi butandikira Kadaga Museveni ye muto lwaki temwawa Bobi Wine obuwumba tuutu buno obuwumba tuutu njagala nnyo okubuuza kakati Kadaga akadiye njagala kuba expose naye President Museveni yasiga Kadaga buli kuttayo bwakati olupapula lumu omuntu y'omu can this be an editor can this and you cannot hide propaganda kasiya ng'onyiiza nnyo mukulu Tamale buddira abantu ne bwafulidde nti okuba ebyo notakwekako peegi yemu nendala
kati gubagala ali obasirika kati mbo bajemulanya kubanga atebagala you will be removed by Americans. Omanyi akajanja kati ono group yaabwe kakati bagala parliament nayo bajiwambe era babadde balese teeka mu balireeta to regulate organism kati mbuli nabulidde gulonga bugamba where did the kabaka get a new kid kabaka mumuteeke mumba abaganda babanoonye mujja kudduka mu bulenzi mu kabaka bamujje mu byobufuzi mu bubbi bwabwe obwoganizi bamujjemu ayinza okuba yafunye dona yasse muganda kakati oyo tayo gurupu yaabwo butegedde nti gundi bamukubye kati bwagaloga nti ababiri bape tajja kuvaamu kadaga tajja kujivaamu tajja kuva mu resi tajja kuvaamu bwavaamu mukuba okumwogoloza njogola abakoleka effujjo ejjogero lirimu gyoga abantu okutujoganga n'okutunia ku mitwe bwagala kuwamba gavumenti bwagala okuwamba nedde ntwe zaabwe waliwo n'akala akawunya ennyo mbukagala kubeera mu kabinenti mbaka battula ku makya kubanga obutakkiriza nedda mugende muwummule muyina emisango kakati obwo obusajja kyebuliko nti ono Bobi Wine bwe yajja gurupu y'obubbi bwali bumaze omuliiramu ssente n'amera kakati bwamera bwone busalawo ate bumutti era Bobi Wine namukubira essimu nemugala tugenda Kayunga ojja kufiirayo teryamuyita wano nga butidde ate bumutidde ate bumaze okumesinga pusente buzibye ez'amasanyalaze ezaki population eririridde omuntu yenna kati bagenze kyakwanza oyo gwebasazeewo yajja kuba nnyo oyo yinja mukuba mwabye mukuba ennaku bbiri ogyetagisa essaawa busaawa bbiri nga tayebwa mumazeewo kyogamba nti gwebasazeewo gwe buliko ate tobulaba peegi esatu nozeekako omuntu omu what type of editor is this amawulire mafumulekeyo gagula era nono omukazi atikomye abantu bamwandiseko mu New Vision a woman was 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 New Vision a woman